Abagizi baffe mwenna abatugobera ku mikutu gwaffe gwa YouTube channel ya Cable Foundation mbalamusiza mu nnyina Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala bategeeza nti nno twaguddewo programu empya eyitibwa ennaku kyeki ng'era ng'amanyi agange mpitula Kyamagomire era nze nja gikutuusangako ku Lwomukaaga ne Saturday ku saa 2 ez'ekiro okutuuka ku saa 3. Njagala nkutegeeze nti nno tugenda kuba tukuleetera abantu ab'enjawulo abalina ebizibu eby'enjawulo ng'era bajja kuba batubuulira nga bagabana ennaku yaabwe wamu naffe. Awo abantu bangi nnyo olwomanya nekyatwesiza programu eno kumanyisa abantu nnaku. Abantu basinga tebamanyi nnaku kyeki, naye abantu balina ennaku buli omu ennaku ye bayita mu bizibu ki byabatuukako. Lwaki oli mulema kyekyamuviirako okuba nti mulema. Programu njagala mube nga abantu nkwaki mugifollowinga. Abawagizi baffe temujjako ekyo mutugobeerenga mutuwa obuwagizi kijja tuzzaamu nnyo amaaso tubayirizenga n'obupya. Naye kiro omuntu wanaaba tatusobodde tulaba live tulina emikutu gyaffe, tulina channel zaffe za Cable Foundation ku YouTube, tubeerako ku Facebook ne ku Twitter. Bambi mutugobeere mutuwa obuwagizi, tugenda kuba naffe tubaleetera ebinyuma. Era njagala mbabuulire nti nno Cable Foundation yesinga mu kino ekintu ebaleetedde ekintu ekigenda okuba nga kibanyumira. Programu eno ejja basanyusa nnyo n'abalina ebizibu ejja bawummuza emyoyo gyammwe nga egikakkanya bulungi, mufune emirembe ku mutima, muleme kuba nga mwetisa obuzito bungi nnyo. Mugane n'abantu ebizibu byammwe. Nsigala nze Kyamagomire nga bulijjo nze njo gibatuusako programu kampumuleko mu katono nkomaawo.